Akabenjedde kabusa akaguddewo ekiro ekikeesezza olwaliro ku luguudo lwa Munyonyo Busaabala Entebbe flyover katuze mutabani wa Nagagga Sudir Rupaleria ngono Rajiv Rupaleria. Bino bye bimu ku bipapajjo by'emmotoka n'evvu erisangiddwa mu kifo mwagudde akabenje. Bwe tutuukidde mu kifo kino tusanze ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu omuduumizi wa poliisi mu Kampala Richard Echega n'abatuuze nga bakwatiridde mu kifo mwagudde akabenje kano. Okusinziira ku babaddewo, dereva eyabadde awenyuka obuweewo yeekanze emiziziko egyasibwa mu luguudo luno okukkakana ng'agitomedde ekyaviiriddeko emmotoka okukwata omuliro. Abadde okusanga munaana ogw'ekiro naye kye tusaba gavumenti etulaasi bino ebintu ebijjewo abantu bafa bagwawo. Babuddeko n'avuga endima avugisa endima avuga anywedde atamidde ebyaviiriddeko ekyakisidenti okubeerawo. Luno lumazeewo emmotoka z'abamufunampola kulekizampo nga ffe abaana abawansi naye sirabangako okukakukono bantu okujja wano okunoonyereza lwaki oluguudo luno lumazeewo ki naye kimazeewo kuguwa ku muntu munene deni ekyo nekikangabwa netukirabanga ekikangabwa ekyamaanyi buladi kino kikikangabwa emmotoka zaffe z'abamufunampola nyingi eziweredde wano ku luguudo. Mu kifo emmotoka we yajjiiridde libadde vvu lyokka era nga ne kamera za poliisi eziriraanyewo zaakutte omuliro. Abantu ababadde bayita mu kifo kino bategeezezza nti abantu bangi bazze bafiira mu nkulungo eno ng'entabwe eva ku miziziko egyateekebwa mu kkubo lino kyokka ne wataba bipande birambulukufu birabula bantu. Abalatuyisibwa bubi nnyo ku luguudo luno olw'ebusaabala Highway Express. Abasajja bano abakola mu gavumenti batuyambe kintu kimu, oluguudo bwe balugula balage nti balugudde, oluguudo bwe balusitoopinga bateekeko sayini positi eziraga nti oluguudo balusitoopinze, naye enguudo bazisitoopinga ne batateekayo sayini positi abantu baggwera wano ebusaabala. Bwe bajja ne bakyusa ebintu bino tebalabula bantu kati bakoze eki so singa baba batadde wali akapande tugeze nga wali ekibi oba ngeri emabega ku flyover ey'emabega bagandi kakati wano wakyuse omuntu najja nga amanyi nti akapande weekali waliyo round about natalowooza nti wali direct ayina kujasa mu busabuzi paka Munyonyo naye kireeta obuzibu nti omuntu ajja amanyi wabaddewo kirala ggulo ate nga kyakyuse dda kati waliwo kiki kirala kati olaba nga abantu basangibwa nga bafa kitaba baboda bafa ab'emmotoka bakera ku makya n'osanga batadde bali kugamba nga oli bw'aba ava eri tayinza kumanya nti ekirima singa bakwata ebipande ne babiteekako ebiraga nti mu maaso waliyo ki oluguudo baluzibye naye ekyo tebakikola bateeka obuteesi ate tebalagula. Bano beemulugunyiza ne ku bavuzi b'ebidduka be bagamba nti basose okuvuga obubi ekivaako obubenje. Bino byonna bwe bijjawo akisidenti zino zonna ezijja baddereeva bavuga emmotoka basibe nze okusinziira ku myaka gye nvuze emmotoka ensi yonna emmanyi mu Kampala bamanyi okugerera ejjinja wa omusajja bakuwoniza okuva eri ku ttaawo erisooka nojja noddamu n'osanga sayini positi ogenda giraba wali ekulaga nti kuliko oluguudo oluvaako Kibiri Busaabala Gangu zonna ne bazikulaga sayini oleeta yaki wano ng'enkeera yisita bakuba wano omusajja wennyini teekayo kamera balabe ebintu abo bwafiirawo omusajja awo awo wennyini omulambo bwe gwali owa booda yali gundi yali BMW eyakuba omusajja nemuttirawo wennyini eyo wejjiiridde omuliro naye era yali sipiidi babaddereeva bo tebasoma sayini positi kati beekwasa yo laawundi bwe bajjawo ebintu ebyo ne babijjawo ababooda abafiiriddawo n'abalemaliddawo bangi naye abantu balina kuteeka mu bwongo nakumanya sayini positi eziri ku kkubo. Ayogerera poliisi y'ebidduka mu ggwanga Mike Kananula ategeezezza nti baafunye amawulire ag'akabenje kano ku ssaawa nga 8 ekiro era bwe baatuukiddewo nga Rajiv Rupaleria amaze okussa ogw'enkomerero. Ate bwe tutuukidde mu maka g'omugagga Sudir Rupaleria ng'abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwa mwami ku mukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Thomas Tayebwa, General Edward Katumba Wamala, Honorable Evelyn Anite n'abalala boogedde ku mugenzi ng'abadde ow'enjawulo. Just like to first say my heartfelt condolences from Sister Vedanti, the director of the Brahma Kumaris, and everybody in Africa. We are from a spiritual organization, and time and again we come here and inspire and share spiritual wisdom. But what I would like to say is, according to our situation now, it is very sad. One of my brothers just mentioned that we have lost a hero
in Uganda, that I would agree. So sad. Era njagala amawulire mugakole nga tegaliimu kwonoona kubanga muli bazadde mumanyi obuzadde bwe buli omwana gwabadde omulenzi ogwo. It's a very sad and painful moment. We've come to condone with Dr. Sudir Rupaleria upon the demise of his beloved son Rajiv. I'm lost of words because it's not a loss for Dr. Sudir's family, it's a loss for us as a country, it's a loss for us, those who are in business, and for the economy of this country because Ngono yayogedde ku lwa family ate era ye mwogezi wa family ya Rupaleria aliko byannyonnyodde. Now it's difficult to decide when the burial or cremation can take place because of the circumstances. I can say the following things. The body was really burnt beyond recognition. So right now it is in at Uganda Funeral Services where they're supposed to make whatever they can make of it or try to recreate his face at least. So that once, and that takes a lot of hours, once that is finished, then we can bring the body here for viewing at our home here. That is number one. Part number two, right now people are still in shock, trying to recover from shock. So once the parents and family have recovered from the shock, we will have to sit and decide whether there should be a